Basically tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi Okimanyi Nti Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimzo muganda wange oliwaddemu okuba nti osubscribinga kweno channel nobeera nti ofuna biki ebyakagwana okuba nti ofuna latest information etambula mu Uganda. Now mwana muwala gwe bayita Sheebah Karungi obwedda tubadde tunoonya emyaka gye emituufu nga gyetubuuze n'okuba nti omukyalo nagezaako tuma nti atubuuzaabuuza wano ne wali nga recently Sheebah yakavayo n'atugamba nti yakaweza myaka 3 gyokka egy'obukulu nate nga ate twagenza okukizuula nti omukyalo ono alabika asinga government ya President Museveni obukulu. That means nti Sheebah was born before President Museveni's government. That means nti omukyalo ono mukadde bulijjo tubale twebuuza emyaka gya Sheebah emituufu nga Queen Kamava yatubuuzaabuuza nga gamba nti ye akyali mwana mutonyolwa kuba nti ayingira ebidongo nga akyali mwana muto. Atujjukire nti omukyalo ono yasookera wali mu kuzina karaoke wali ebwayise ku Eden Service Park bwatyo n'avaawo kwe kutandika okuba nti yefasa abakyali ogenda entinde eyo anafuuka so close to Cindy ne mwana muwala gwe bayita Keiko. Sheebah bwe yafuna Keiko bintu bingi ebyayogerwa. Of course ffenna tukimanyi nti abantu n'abannamawulire batandika okuvayo okuwandika nti Sheebah ye yali mukyala wa Keiko. Ekyo nze sikirinaako bujulizi because nange simanyi naye mbu annamawulire bye gaawandikira. Sheebah yagenda mu maaso nga maze okuba nti mbu bakyawagala ne Keiko navayo n'akuba akayimba wafuuka nkwagulo owabeera onkwagula ndeka nga wamaze okutambula majoinize team no sleep busy tunes zonna zi hits zonna asonolwa ekyo naye ate mukuba hits ezo Sheebah teyasobola kuba nti atubuulira amanya n'okuba nti omukyalo ono agezaako kuba nti atubuusa ngaffe. Recently omukyalo ono yakutte t-shirt n'agyambala bulungi nga nawe bw'obimanyi ebintu bya Uganda nti omuntu ayesa information indirectly mu ngoye ezayambala. Sheebah Karungi yatadde t-shirt ng'eraga 1985. That means nti Sheebah Karungi yazaalibwa mu 1995. Kyokiraga nti Sheebah bw'avayo tugamba nti alina emyaka 3 abaatulimba Sheebah ali beyond emyaka 3. Sheebah ali beyond government ya President Museveni kubanga government ya President Museveni yajja mu buyinza 1986 ate nga Sheebah Karungi yazaalibwa mu mwaka 1985. bw'ogattagattamu nno ogenda okwekanga nti ono omukyala alimu emyaka nga 34-35 awo nga simusedde nnyo. Jjukira ekyo gye yatugambye giri just ku mijoozi just ku t-shirts era kirabika yerekeddeyo emira. Tubimanyi nti si ye mukyala yekka kyasinza okuba nti akweka amanya. Buli mwaka wano e Kampala tulaba Desire Luzinda ono buli mwaka abeera ku myaka 25 naye ate ku myaka 25 Desire Luzinda alina omuwala omukulu aweza emyaka 2. So n'olwekyo baselebrity ba Uganda mu kweka amanya okweka emyaka kintu kiri common nnyo, kintu kiri very common. Batukweka emyaka ne batukweka n'abasajja. Akale Sheebah Karungi tukwebaza okuba nti watubuulidde emyaka gye emituufu. Kati kye twagala okumanya ku Jeff Chiwa ne mwana mulezi gwe bayita Moses Magogo ani faama. Sheebah Karungi njagala otutangaze mu nsonga eyo because bafane bo bagala okumanya mukodomi waabwe. Social media in-laws bagala okumanya ani mu butuufu atokosa amatooke. Sheebah Karungi emyaka yajatudde. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako. Muganda wange oliwaddemu okuba nti osubscribinga kweno channel ne tubeera nga tukutuusaako amawulire agakagwawo bize kugamba ffe tetuleeta palapase tuleeta bwino. Palapase twamulekera bali eri abagundi. Bw'oba oyagala information eri real jangu wano ku Uganda Mukamooli obeerenga ofuna amawulire agali real. Bino n'ebirala byoba olina sigadde Chimsal. You can follow me on TikTok Chimsal16, then on Twitter Chimsal16 and Facebook you can follow me or add me Ntambi Chimsal and tubanga tukwatagana muganda wange okola kyamaanyi okuba nti weekuumira wano weekuume. COVID-19 akyaliyo ate nga ne AIDS akyaliyo, so we have to protect ourselves okuba nti tusigala nga tukyali balamu. Bye.